Ebibanja bino yabisibyeko ebyo byasibyeko ebyo. Tugenda mwenga mutadde wansi jambiya wano mwenna buli jambiya agiteekewa Ato kifumita ugirete. Teekawo girete wano. Chairman toko jeno bamukwesa amasamba bibi. Chairman aona tokakwate jambi. Chairman jebe amuzikate wamwawo. Ati ujesa amasamba bizadde. Chairman yangu akoko. Tusima kubira banya mbega. Chairman olinga Kuntaka jambiya. Nawe girete alo. Neta jambiya. Keza dabayimiriza baganje. Abakozi bagizadde bigana. Mukazi nga ina amanyi. Bwana babayimiriza nabera ne bagana betaga migo. Batuyimirize tuvaawo. Yagamba nti mweyanjula otyamani wekyalo. Kati muli kuno. Anti rai yali alino tuwanje. Nete yabanje. Kati musulawo. Towa kyengulawo. Babayimiriza dda ne musigala nga mukula. Musula ku kyalo kyalo. Batuyimiriza tugenda. Tudde wa Angela. Angela nagamba bamaliriza nabawana. Agamba mbu yabalinze sibayinze wali. Satu. Nagamba je wali okuva ku sawa 3 yabalinze nga tabalaba. Nikakati wali. Atenga yatulinga. Manager si oli. Nasazi no wali. Noli manager yasoka je wano kubanga yomwa ajamu yadoza mukama wetu. Jangu nze nkuyise. Jangu nze nkuyise. Singa bali twabakubye. Bali bakubye. Waloga twakubye. Bali baliwo. Nza wali ani yakukona. Uyo wali kansala wali yainza kukwata. Wali agenda kukwata. Yema. Tuvude rugendo runaddako tujangu mukuna. Jambi agiteeka. Dala wali we wali. Jangu. Anti wano woli. Oline chairman wa manager. Mauli. Abuka netakeri arumba yuno arumba lyo mubutu yetagaje. Ebikondo yabisibyeri atasawa wala. Ali muri ono ali kuli akazibwe ali neriyo batalimanye. Simbe ebikondo nga abatuuze tebaliyiriddwa. Sigwe guso yajja alimbalima atumbe kubo ya community. Naye alisibiddeko ebikondo alisibira munda. Ow'ettaka tanategeragana babibanja. Yavuddeyo olwaleero ajje mutandika okukola. N'olwekyo tubayimiriza mu buntu mwagaana. Musigadde mugenda maaso n'okukola effujjo okusaba ebibanja by'abantu. Tuzze bagoba ku kyalo kyaffe. Otuusa nga Angela yeeterezezza n'ajja okuteregana n'abatuuze ate ne bannannyini ttaka eriranyeewo. Tasobola kutandika ssaba ebibanja biri mu ttaka ddala ng'akozesa eryanyirye nga Angela. N'olwekyo tuzze bagoba ku kyalo. Era tukwate ekkubo mwamuke twambuke eri Angela wabanga gyali ategere kye twogerako nti tekigamba mmwe katupimugana naye waali. Tugende. Mukwate jambi ya eno buli omu tewaba ataji. Abaleke bakulembera abakulu bano. Bayinza okukulembera, oyinza mukulembera n'akuzinyula omuggo. Patemera amwe tugende bakwase mukama wamwe mu mirembe. Sagala galabidde oba firimbi banga mujje ate sagala galabidde yakwesa jabuza buza abantu tubali kunzi kulembe tugende bacha limezi kwa mmere ya mutugende erako lwansonga ayinzo gamba bano basogamba nti batunyazeeko muki munaffe tubamukwase tubakwase anye bagalagana manager yali wagwe bakwasize jali kwejawo kwate ensozi sokolete enseza alo kavuma je kwate kwate bali abazi ne jambia za mukute ne jambia zizi
Tuli ku ttaka lya baneiba ozaamu ebyayonooneka kikulu. Netegeeza akaba kulembeza wana babenga bamanye ekigenda mu maaso. That's point number 1. Point number 2. Gwe yadosanze ebibanja abantu nga biriko nsiko. Obadde osaba kibanja kya muntu. Wasaaye ekyabano. Ekyakyalisi wakisaaye. Tonateesa nabo. Ekyakiwa malijjo likisaawa. Mani nje gyayita ensiko. N'olwekyo olinga atandise okukozesa eryanyi nga bwe nakugambira from day one tuyagala kukozesa lyanyi likuwala litagenda kukola. Ekyokubiri ensonga y'ekkubo twali tukyajogerezeganyako naye nga tetunnakkaanya ne tukugamba nti tukyayinza kubanga lisobola kukyapa kweriri ne komite yinza olyetaga nti ekyo tusobola kuddamu tuuza nkiko ne tugenda nga tukkaanya olaba nga lisobola okuba likontinuwinge ng'olwaira oba ojjera n'eryanyi n'otandika osimba ebikondo nti okuuma kkubo ekimala ky'omuntu kiwasalamu wakati bw'ojja n'osimba ebikondo oba okyawuddemu ng'omuggaliddeyo n'olwekyo embeera eneba tesobola kukola eryanyi likuwala kyo kimaze okweyoleka lwatu bw'ojja n'otandika n'osa ebibanja by'abantu nga toteesakanyiza bakulu tuwuliziganye bakulu tuwuliziganye linako gwe basaba wani era mu buntu bulamu tuze tubakukwase mulete jambiyaze muzimukwase n'amasepiki ge mugamukwase n'abakozi bo tubakukwasizza misana ttuku tubakukwasizza misana ttuku abantu ishu z'abantu ishu z'abantu anyira ebibanja nga tunatakkanya n'abantu si kituufu gwe gy'olabanga ensi ebibanja by'abantu twagadde so the submission is a phase kale kyose tebakkirizibwa kuddamu kunywa abakozi bo tebagenda kuddayo kukola nga tonakkanya ku bibanja by'abantu kubanga oyinza ogiyita gwe ensiko n'ebibanja by'abantu olw'amaanyi go g'olina ge weebulira ensonga lwaki oyagala okukozesa eryanyi obisaawe toyinza natandika saa mu ttaka litali liryo erya pasita tomu nga vabali gwani tomanyi taawo nensalaawo neŋŋendaawo olaba akaswako awo n'ajjawo omulala kati nange mpitaawo neweebuuza nti bannange nolwankubadde ebibanja naye mweyali mweyanjuddeko ku balandira odi abaaliwo nga siriiwo nga sinnajja kubanga nze nduddeko myaka 6 sirina gwe mmanyi kawulirize talina gwamanyi sirina gwe mmanyi maze ebbanga wano kyuma kye kyajjayo abantu naye namala ebbanga ngamba basaba abantu sibakola ki buli omu ali eyo akukutira eyo mukukutira eyo teri abategeera teri naye kati muvuddeyo mwenna nembaga ati bannange nze nannyini ttaka nange njagala okubako ne wenkola ki wensinziira nti nedda tosobola tikale kanteekemu ekkubo kubanga munange access y'ettaka sigirina amateeka ganzikiriza okuba neki n'ekkubo ekkubo ne lireeta obuzibu whereby tulina ekyapa abatuuze batuganye okuteekamu ekkubo eriri ku kyapa abatuuze batuganye okukola ekintu kyonna bw'okola ekkubo be basooka okubyonoona be basooka omuntu tractor mulese tractor oli naakolaga nti mu kkubo wakati ataddemu ebitooke ataddemu muwogo kubanga yetakkiriza mu kkubo ku ttaka erinnya nze wabwire Edward
obuzibu bwe tulina bwe kusanga mukyalanjera nga asaaye ebibanja byaffe n'emmere yaffe agyonoonye asimbyemu n'ebikondo agenda siba sengenge kwekuweddukira ku kakiiko ne twekubira enduulu abakiiko basobole otuyamba. Obuzibu bwe nnina bwa mukyalanjera ku kibanja kyaffe. Emmere yange ebitooke byange yabikuddemu. Emmere yange yonoonye yonna. Kwekubira enduulu eri ab'obuyinza batuyambe. Tetuteesangako naye n'ekibanja kyaffe kyasigaddewo ayagala kitwala lwa mpaka. Ssenyonga Simon ku famire ya Luyala. Omukyalo oyo twakita yasenda kituufu emmere yange era n'agisasulira naye byayogera nti nakkiriziganya naye ku kibanja kya Luyala atuweeke kisoboka. Eka tuli mu 36 siyinza kukkiriza ndi ampaako abatuwaako yeekaazi 2 ku bwagu ubwo bwonna namugamba ebyo niwe naaba onsaze mutwe n'aba tebagenda kikkiriza era sikikkiriza kwekyo ekyeyeeka 2 kweka 36 kuba ekibanja kyonna nkimanyi tuli mu Baalandi Road 3